Olwaleero omwana Yesu yeetaaga omukoleki omusembeze mu bulamu bwo. Ate bw'ajja mu bulamu bwo tokoma mu kumwatula kokka, naye Yesu bw'ajja mu ggwe ng'ekigambo kya Katonda twetaaga okukula embala zaffe mu Katonda. Kakati n'afuuka ekyenjawulo, ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu ne bitandika okuvaayo mu ffe, embala ey'Obwakatonda n'etandika okulabikako ku bulamu bwaffe. Mpaka ng'obwakabaka bwa Katonda bubugaanya ensi yaffe tuva mu kubonaabona, mpaka ng'embala y'Obwakatonda egudde mu buli ku ttaka eddungi ery'omuntu. Byayagala bikolebwa mu nsi ng'era bwe bikolebwa mu ggulu, kubanga tukkiriza omwana Yesu azze atuzaaliddwa, eyazaalibwa mu kiraalo, eyazaalibwa mu kifo ekinyoomebwa, yazaalibwa mu kiraalo mu kifo ekinyoomebwa. Mukama ng'ambikulira nti mu bintu ebinyoomebwa Mukama ayitamu.